Oluvannyuma lw'okusinkana n'abakulembeze ab'enjawulo mu kitundu kino, Pulezidenti Museveni agambye nti tayinza kuleka bamenyi b'amateeka kuyinaayina era buli omu alina okusasulira ensobi ze sinakindi beebakeko mu nkomyo akaseera akawerera ddala. Museveni okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwakubye enkya ya leero mu bitundu by'e Rwenzori. Mwategeerezza nti abantu abawera ddala 50 be balusuddemu akaba nga mulimu n'abakuumaddembe, ate abalala ne bafuuka ababundabunda mu nsi yaabwe. Akaayukidde abo bonna abeetaba mu bikolwa bino eby'okutabangula emirembe, n'ategeeza nti bano abalina emitima ng'egy'ensolo tebasaana kulaga kisa kyonna. Museveni asoose kusinkana abakulembeze ababiri ab'ennono mu kitundu kino okuli Omusinga Charles Wesley Mumbere n'Omudingi wa Bamba Lieutenant Colonel John Kamya ssaako n'abakulembeze b'ebyobufuzi abalala. Mu lukuŋŋaana luno Museveni akonye ku nsonga z'okuteeka amaanyi mu by'enkulaakulana nga kw'otadde n'okutereeza abakaayanira ettaka, wabula ekyobutasonyiwa abo abeerimbise ku gw'okutabangula emirembe akiddiŋŋanye nti si waakubattira ku liiso. Yennyamidde nnyo olw'abantu abatalina kisa abeefunyiridde ku gw'okutirimbula abantu nga tebatalizza bakazi n'abaana, n'akasa nti ddala tebasaana kuddirwamu. Museveni era awabudde nti baleme kweyinulira ku kisonyiwo ekyaweebwa abo abeekalambiza ne balumba aba UPDF mu mwaka gwa 2014 nti abo baali banjawulo kubanga baali balimi abatamanyi byakulwana naye nga baawubisibwa, nti wabula ku mulundi guno si bwe guli.